zentalo zino zetulabye Mukama Katonda ne tumusaba amagezi ne tubeera nti tuzitandikira gye ziteekwa okutandikirwa naye ng'olina okulowooza n'omulabe we kyalowooza kubanga kati buli lutalo lwonna olugenda okubeera nga lulwanyisa abasajja ba dikiteeta ye kyeyeekwasa nti balakaida baabo bazze bannange munyambeko gana amawanga amalala kati obunanfuusa obwo tulina okubutegeeza mu bikolwa byaffe byonna bye tukola mu biwandiiko mu kubitegeeza ku mpewo zino nti abantu balwanirira ensi yaabwe olw'okunyigirizibwa nga n'ebyokulabirako kwebiri Museveni bukyayingira mu buyinza mu 1986 nga prime minister yali Mejani yali wano wa Bungereza nga akyaliko ba Blair bonna bavuddeko ba Gordon Brown bavuddeko naye ye akyaliko twabawo ebyokulabirako president wa America yaliko George Bush asooka nga akyaliko naye ne kaakati ku Obama akyaliko kati lwaki tetusobola kwerwanako ku kintu ng'ekyo ensi gyesobola okujjako nga nabana abantu bannanfuuse ebyokwogera tulina bingi okujjako nga nabo bannanfuuse naye tulina okubeera nti tulina naffe we twesigamira mu ntalo zino ze tugendamu okulwana okubeera nga tubalaga obunnanfuuse obwo senga mukkiririza mu kintu ekyo tikyayogera kituufu tetulombye Tanzania tetulombye wabula olutalo luli munda mu nsi yaffe olw'okunyigirizibwa okulimu n'okubeera nti omuganda akosebwa mu nsi ye nga talina mirembe ali mu bufuge ali mu buwambe talina ddembe mu nsi talina mirembe mu nsi ye gy'emiramwa gino gye tuleeta gy'emiramwa gye tugamba abaganda titwagala twejjuse yensonga gye twogerako nti laga ki ky'okoze kubanga oli ajja kugamba ayagala gaggawaza Buganda tebwasabwa ebyaffe biri mu giraasi n'oleeta ekyo netugamba nti tulina we tugenda okiteeka era omanye ki kyekikoze ebiseera bigenda kutuuka ayi Mukama nga tumwegayirira tuve mu nsi zino tubiteekemu engatto tudde mu nsi yaffe Mukama Katonda gy'asaana okutuggyiramu obulamu naye akugiddemu obulamu ng'oli ku mazima Mukama Katonda getwogerako nti gajja kutuwa eddembe nga tulwanirira ensi yaffe Buganda abaana n'abazzukulu basobole okubeera nga bagyeyagaliramu Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi alamule Obuganda era awangaale Kabaka wa Buganda afuge ensi ye agikulembere ng'agiramula mu kulamula okw'amazima era nga gwe tumanyi nti ye Kabaka wa Buganda sebo Buganda tebwasaba komekereza programu yaffe y'olwaleero Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi awangaale era alamula Obuganda. Nange nesiime nnyo olwa laadiyo y'Abaganda, laadiyo ey'amazima galituwa eddembe Abaganda ab'obulumi abakola risaaki ow'amazima ku bajja ne boogerera twetondera bannaffe abo amasimu gaabwe agabadde gavumbeeramu naye nga
okuteesa kwa byonna kugamba nti bebalege. Tutuuse ku nkomerero ya puroguramu yaffe eya leero nga tukubiriza Abaganda okulaba nga bawaayo bannaabwe abo abali abatasobola kwetuusaako bintu byakusiibulukuka, nga mube nga musobola okubayamba. Kuba laadiyo eno ku mulundi ogwayita twakuba omulanga Abaganda abali e Luzira ne muddukira omulanga guno ne baba nga twasobola okubatwalira ensimbi ezo, ne baba nga basobola okugula ebintu ebyokusiibulukuka, naye nga tubategeeza amakomera ga mu Buganda gonna gafumbekeddemu Baganda. Tube nga tusala amagezi babe nga basobola okufuna obuyambi. N'abantu Abaganda abafuuka bamasikiini ng'embeera si lwakwagala, naye ng'embeera eyabafuula bamasikiini babe nga bafuna okuyambibwa. Bw'oba olina obusobozi abe nga asobola okubayamba. Tuwaayo essaala. Ayi Mukama Katonda w'amagye, otuwe amaanyi n'essuubi n'obuwanguzi bw'owa bajjajjaffe abo abaalwana ennyo mu ntalo ez'okutaasa Obuganda, kubanga obulabe si bwakasooka okutulumba, naye Mukama Katonda obadde obeera musaale mu kututaasa, mu kututembeeta okulaba nga tuva mu mbeera embi ezibadde zituyinga entakera. Nabwe kito ne ku luno Mukama Katonda tuwa amagezi n'obusobozi bonna n'okulaba nga otaasa obukuumi bwaffe, omulabe aleme kubulaba, omulabe aleme kubutebuka. Mukama Katonda n'Obuganda tukimanyi bulungi nti omwoyo gumu n'emmeeme emu, ne tumaliza nga tugamba nti bweza weewaawo, amiina. Abalwanyi ba Buganda ne tweyala mu maaso g'omugabe waffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Nantasibwa Muge, ne tugamba nti w'olisimba evviivi bwe tulisena amazzi ne tuganywa, era nga twebaza ebigambo ebirungi byotegeeza Obuganda, n'otegeeza n'Obuganda nti bakusindikira abalabe okuba nga bakusoyasoya ebigambo, naye n'okola nga bajjajjaabo ng'ovaayo abalabe abo n'obaswaza eri ensi Buganda ne tubamanya. Ssaabasajja Kabaka owangaale, ogundegunde, olabe ku bibala byaffe abalwanyi abeewaddeyo okulwanirira ensi Buganda, ebirimba ebyamakungula bye tugenda okuggyamu. Muganange Mutabaazi. Ssaabasajja Kabaka gundegunde, bannange abali mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani, Mukama Katonda atusaasire, atuweeremu empeera, era nga tukyagenda nagwo mu maaso tusiiba, kubanga kintu kikulu nnyo okwewaayo
okubeera nga okkiriza amateeka ga Mukama Katonda atuggyako obulamu, kubanga ekyo n'omuzungu kyamulema okubeera nti abuzzaawo. Tusabira abali e Buganda mwenna abafiiriddwa, abalwazizza, abali mu bizibu eby'enjawulo, Mukama Katonda abasaasire, mubeere nga mubisomoka. Ng'ate tujja kuddamu ku wiikendi ejja ku leediyo yaffe eno ey'ababaka okubaweereza, era nga tukyagenda mu maaso n'entegeka zino zonna ez'okutambuza leediyo yaffe